Mulago kubiri wetuli nearby church ya Pastor Kakande. Subscribe nga YouTube channel eno, sharing lako muno musawo jowe ko jabone wamune senga mabirizi fe wetuli okubatekera tekere bipya ebibeera mu company. Yes, ever ready steady ko jabone wetuli atenge ensonga zona tumanga tuzikwasaganya bulungi sirinzeka era mbawo ne musawo jowe okubanga ate ababuzaako. Good morning to you. Good morning family ya Mabirizi Herbal Products. Mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga na kusharinga channel ya Febanai. Mujisharingire ddala paka buli omunge mtuuseko baleke kusubwa information ebeera wano. Eddagala lya feryenjawulo tulirina tuyina na bingi ebipya mu company bye twalese n'ekisinga obukulu mu byonna maasawo tubanjulira branch endala weeri. By the way, ebipya mu company eno bingi ddala, so kuleteka wake up call ako. Wake up call, by the way, zezimu ku products empya eziri mu company eno atenga nungi nnyo. Gwe nabadde tatugoberera osobola ogenda ku YouTube channel nononya musawo jowe ebigambo ebyo nga obirawo wansawo musawo jowe wansawo oba kojjabone oba senga mabirizi ojja kusangawo products zineno. Wake up call jali bulungi nnyo atenga nawe osobola okumwefunira ku bbeeyi ya wansi. Wake up call eno katugeze ng'oli mwami olebera semudondoli obanga tolina maanyi wakozesa masturbation oba okitegera wakozesa masturbation. This is VIP wake up call. Wake up call ono oyinza okwetagako eddagala tone ligenderako kuneno kono wake up call nobanga gwe nno noterezebwa ddala bulunyo. Kakati mwe bandi mu office nze kojja neganya okufumba amazzi agokya kuba eddagala lyaffe erimu just kunywa bunywi nga chai nti kojja ati nze neganya okufumba amazzi agokya neyinze njagala mbeere clear, but this is the best to you. Gwe nawe yagala ku kyokwongera ku maanyi eddagala lino lisobola okuyambako obulungi nnyo ne tukugattirako complete maani ono ne kibanga kibeerera ddala fine bulungi nnyo. Obutuli wano mu maaso obu perfume zino osobola okuzefunira ze rough scents ate nga kaneno kaba ka ku mubiri, kaneno kaba ka spray. Musawo gyo tuli gyoli kutwala speed bw'omala okozesa wake up call nga bw'abanyonyodde ku maanyi system eyo ng'emisuwa mirebevu buli kimu takutereza tusobola okuwerako ne Kego oil. Kego oil ono yo mu massaging ku mutaka. Se tugenda kugamba ku massaging ku mutwe wokka nga bulo bwe tulina obadde obupya bwe tugenda banjulira maasawo wabula yenna singa mutaka ono asangibwa nga abadde aleberalebera Kego oil akolako bulungi nnyo namumaking okubeera hard and harder nabeera nga mugumu bulungi nnyo. Mutako ono naddawo nayimirira nastandinga nga mugumu alabika bulungi nnyo ng'ate kagyongerako n'okugejjesaamuko. Kitegeeza okwetaaga for a strong and hard erection of which buli mwami ali eyo yenna kyeyandikoze ki kyeyandyetaaze. Kakati okeetaaga gwe nawe yakozesa masturbation kojjabona agambye kuno kuliko eddagala ttono eribulako kano ke kamu ku ddyo tebe eddala eriddako tugende maaso ne video eno Kego oil ne wake up call tusobola okugatirako kano ku bintu bye twogedde wansawo ddayo video giwulire bulungi kojja nga akunnyonnyola oba ogenda kuvuunuka obulwadde obwo otereere bulungi nnyo. Eddagala lino liri easy to use. Abagambye abali mu office nga gwe toyagala byakufumba mazzi kuno ogenda kunywako it's liquid onywako lili ready togenda kubugumyako togenda kola ki ate nga lyangu nnyo lyakozesa obusaanikira bubiri buli lunaku kyangu nnyo bana. Eddagala lino digenda kutreatinga okuwera ddala permanent results. Muve bino bye mukozesa n'olikozesa within the period of using obeera kalaso bwe liggwawo n'oddamu n'ozikira n'oddayo nga bwe wali. Lino eryaffe digenda kujjanja likuwe okuwona okwenkomeredde nti gye ne bwe liba liweddemu ogenda kusigala okyali malidadi sana. Eddagala tulirina ate nga ligaba permanent results. N'abaagala obukolerawo tubulina kano baana baliwo kano kazanyo kafe mu kampuni wano tewali atakamanyi kakolerawo so nga ate twakagattako obulala kojjabone. Wagazi wa prostate wagenda mu ddwaliro ne bakugamba nti prostate yo yagaziwa ofuka omusulo gwa yero. Bannange nga gwe buli lwadde wako ofuka omusulo gwa yero oluusi n'ofuka n'omusulo ne guwunya ebyokulya bye walidde omusulo ne guwunya chips ze walidde buladi oli bubi nnyo. Jango longoose system eyo ku sente entono ennyo nno ddala. Olaba obukerenda buneeno buno bukerenda just butono nnyo buno bukerenda zino empeke nnyingi by the way ate ng'eddagala lyaffe eno lya abo oliwulira wendi nyenya
zino mpeke zinene so gwe ngofuka omusulo gwa yellow wagazi wa prostate nga gwe tomanyi ddiro wasemba kufuka musulo nga guli pure white kubanga omuntu omulamu obulungi olina okufuka omusulo nga guli pure white okiraga pure white kati wobanga onatera nga system just ebulabulamu katono nnyo kale just nga system ebulabulamu nnyo kale just ofuka omusulo nga gulimuko naye nga atera sika yellow nnyo kale nga sigwa white nnyo naye kati nga nze nfuka omusulo gwa white kuba mmanyi nti omubiri gwange mulamu nkozesa eddagala lino ndi mulamu nnyirira nammwe mundaba oba okitegera jangu olyetwalire eddagala lino ensonga zonna zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo oba okitegera musawo gyo wendi gy'oli bwe bumu ku bupya bwe tulina mu kampuni obukolerawo nga oba otutte full package eno oli mugikozesa ezzaawo system egizimba ebeere strong naye ng'ate mu nsonga ziri obadde tokyagendera ddala kuyima tokyayima oba oli wa ddakiika emu n'ogwa oli wa ddakiika bbiri so ng'ate waliwo gw'oyagala okukakasa oba olabira ddala amaka go gali mu lusuubo ebituufu omukazi akola ki abikooye era agenda oluusi mulina basiraamu olina amaka 3 naye embeera nejja nekuyingirira amaka go nga gatabanguka naye nga tewali kirala kigatabanguka si nsonga ya ssente sigamba muno waliwo bye bakwatidde ku revenue sigamba muno naye nga weesanze omubiri gukoze eki gubiganye jangu tukwe full package ya manpower full package nga wenji kunyonyodde egenda kutereeza wabula full package ya feno togenda gikozesa leero enkyobere spakalaso it is going to take some time okubeera ng'ekukiwaringa osobola okubeera ng'ofuna okuwona okwo kwenkomeredde naye ng'okyagikozesa weetaaga okubeera ng'ohina yes togenda suulawo makaago mbukubanga kansooke mmala okutereeza bino ndyoke nziremu kwansaganya ensonga z'ekisenge kano kasobola okuyambako extra luziniso osiiga busizi ku kitwe olaba gwe basaze waliwo wennyini ku kikoba wekiyita okudda eno ku katuli w'osiiga munda mu katuli tosiigamu n'omala n'obusiimulako oluvannyuma lw'eddakiika 10-15 obeera malidaadi tukakozesa omulundi gumu mu wiiki gumu kagenda kuyamba okugema ennyonyogeze kagenda kuyamba okubeera mu kisaawe obudde obuwanvu bw'oba togendangako mu kisaawe na mukyalawo kumala ddakiika 3 first round nomala n'ogenda n'eyokubiri okumala essaawa nga 2 jangu okozesa ku ddagala lyaffe manpower extra 3 hours ng'oli mu kisaawe nga mutaka ali strong ng'alina amaanyi nga nawe kennyini mubiri okiwulira kyokola okola ki okyagala buno obuntu bwo twabuleese kubatereeza tebulina side effect kano nako okasprayinga oba okakwata olaba kuliko ka roll nololinga ku mutwe gwokka tololinga kasolo konna quote my words orolinga ku mutwe gwokka okitegeera kagenda kuba kakuyambako kano tukayita ka VVIP luziniso ono extra luziniso then on manpower extra eddagala lino we liri mu company ate nga tuli deliveringa buli muntu yenna yonna gy'abeera ali gwe tukubira essimu tugambe ndi hoima tugenda kugamba ka ssente bweziti oteekeko n'eza bus tubeere nga tukola ki nga tukudeliveringira eddagala lyaffe mbagambye dikola bulungi nnyo ate ng'ekisinga obukulu mu kyo digaba permanent results mbalaze webikola ate era nkunnyonnyola enkozesa yaalyo 1-on-1 singa oboze ku ofiisi yaffe ng'olitwala oba ng'olitumiza ne likutuukako mu ofiisi yo n'onkubira ebifaananyi ku whatsapp nyumira nnyo kwesa whatsapp nga nnyinnyonnyola omuntu saaki that buli ssaawa oba toli ku ssimu yange kano nkeerabidde nkakozesa ntya musawo kano wangambye bakaddamu batya wenkuwa audio ku whatsapp nga nkunnyonnyola bulungi weoba weerabidde ekintu kyonna kyangu nnyo kyakuddamu kubikula kyati yaffe n'oddamu n'orevisinga n'otegera enkozesa y'akantu bannange tubalinze tuli betegefu basavinga mu ddagala lyaffe eritalina wadde side effect yonna ate nga lijjanjaba okuwona okwenkomeredde omukyala omusajja tobeera eyo ng'ogamba nti nze omukyala wange ansiiga infection oba okitegeera kuba eri abasajja bo nga wafuna ka inching agenda neyijjanjaba kyokka neyeerabira nti omukyala naye alina omutreatinga so omusajja tobeera eyo n'ogamba nti omukyala wange asiiga infection kyokka ng'ate ekintu kyangu nnyo osobola okutwala kaneeno ka express water tablets oba okitegeera kaba kasobola omuyambira ddala obulungi kamuwonya inching oba ofunye 2-in-1 oba okitegeera kajja kumuwa obwagazi amazzi then kamuwonye ne ka inching ako akamulimu oba okitegeera bulungi nnyo eddagala lino eno wabanga mukyalawo infection zimulemeddeko nga mukozesezza obupiira nga nawe owulira obyettamiddwa ng'owulira bw'otunula ku kondomu ekuwunyira bubi jangu jjanjabe mukyalawo ku ssente ntono
ku ssente tono eddagala ly'abakyala lino olaba nti abakyala nabo beefaako kuba naye aba ayagala awone ayinza okuba n'obuntu bweyo obulala bwakozesa eyo naye ate omwongererako nakaneeno asobola okuwonera ddala bulungi nnyo mukyala wo n'akuwoomerwa oba kitega mukyala wo n'akuwoomera bulungi nnyo naawe n'obeera n'essanyu ate ng'oli ng'oli mumativu nnyo bannange buli lwe weegatta ne mukyala wo ng'oli musanyufu bannange nejjoobeera mu banno obeera musanyufu wannamaddala obeera okwegamba banenze tekintu kisinga kunsanyusa nga negase ne mukyala wange nga njagala newenzira mu mikwano gyange sisobola kunyiiga buli yanyiziza mulaba mwagala nnyo buli omu mbeera musonyiye so nawe omwami tobeera eyo ng'ogamba nti infection zintawaanya katugeze eri abaami abakubako eno emabbali najja najja ene wa mukyala we oba okitegeera tosiiga mukyala we infection oba okitegeera jangu gye tuli otugambe kojja nandiba muno n'akantuntu kuba omusajja kasitowulira ng'akasolo katandisa okusiyirira ku kitwe kasitowulira ng'otandisa okufukafuka okumu naye nga tonywedde mazzi otandika okuyimaayima olubugumu werukukuba n'oyimaayimira kumu n'oyimaayima tambula ojje gyendi oba okitegeera ojje nkuwa eddagala si buli lwoba oyimaayima okumu nti oba oyagala kwegatta oba okitegeera ebiseera ebisinga ekintu ekyo kijjawo nga olina infection oba okitegeera kuba infection zijja ne sayini zaazo akasolo kano kakusiirira nolowooza nti oyagala kwegatta kumbe tu infection tuli tutandise oba okitegeera ng'omukyala wabanga afuna inchingi munda muli eri atandika okuwulira obwagazi awulira ayagala olaba libide erinnya ng'owulira oyagala bakucekere busa kyokka nga ate ne bwajja n'akucekera aba yakamala ng'owulira oyagala kuddemu so omukyala obeera ne infection buli lwaba ayitawo wali mu kituli owulira nga bakusiirira owulira engeri eyo ng'onyumirwa bw'ava wera oba oyagaladdemu bannange embeera eyo obeera wafunye obulwadde bw'ekikaba obeera wafunye ka inching fe tubuyita bu inching wano omanye obulwadde obwo bu infection kebeera enziku nga nkulu jasi fe tubuyita buntu bwangu nnyo kuba waneeno kyangu kubujjanjaba ne buwonera ddala tosobola kumala nnaku 3 nga tofunyeewo njawulo gwe newe kaba akasolo ko kalimu amasira oba okitegeera tukujjanjabira ddala bulungi nnyo so tulinawo kyetwandise strong amani I think strong amani ono tuze tumubalaga wano ku channel eno strong amani ono mulungi nnyo naddala ku mmwe era still tuli kuba ebinywa oba okitegeera naddala tuli kuba amaanyi nga gwe toyagala ddagala likolerawo oba okitegeera lino eddagala lisobola okukolera obulungi kati tuli ono strong amani okusinga w'obanga wakozesa nnyo ebiweke eri abakozesebwa penegula simanyi vayagula simanyi nokola ki oba olusi nogera mba abolist abalala ne bakuwa eddagala eyo eddala ate nogattamu eri eddagala noyeroneka system oba okitegeera eddagala lino lya strong amani lisobola okuzzaawo ebinywa lisobola okuzzaawo ebinywa ebyo ne biddawo ne biyunga bulungi nnyo so nobeerera ddala omusajja ali complete oba okitegeera so wekitewe kiri mulago okubiri wetuli ne ku Total Business Center wamu ne branch yaffe empe gye tugenda okubagulyawo soon anytime from now mujja kuba mugiraba waneeno oba okitegeera bajja kuba bagiraba branch yaffe erimu ebipya bingi nnyo bye mutalaba wano mu branch empya mugenda kuba mukola ki mubiraba in fact yandiyitibwa ne main branch kuba eri wagazi nnene ebirimu biyitirivu nnyo main branch yandibaddeyo naye eno era esigala ye main branch kuba yeyakikola ki yeyakitandika omukyala ali eyo simanyi oba tulina endowooza yemu naye nze banaye wetuba mu relationship oba nga ndeetinga nfaayo nnyo nnyo ku buyonjo bw'omuntu gwe ndeetinga bw'aba nsemberedde sente kyemuvaamu tawunya kamwa hygiene ye eri kuki waliwo omuntu gw'odeetinga nga naye bw'akusemberera oba nakuwahaga nkwa waziwunya banaye waliwo omuntu gw'obeera naye nga muli kwogera mutudde ku tebo akutunuddemu omutunuddemu naye nga buli lwayogera okiso ekimuva mukama owulira ddala hell ogamba banaye mmala ddi nzira ewaka ng'awunya akamwa nga kawowa kamuvaamu like kabi nga everything is disgusting naye nga ogumiikiriza for that moment kigwe then you go back switch ofune ekyomugamba relationship ekomawo omwami ali eyandaba tulina wano busente buunya bulungi ate nga kulayisi kana akantu okateeka ku mubiri then netukuwa n'akalalako spray nga ku lugoye ogenda kuwunyira omukyalo oyo bulungi abakyala tulina obuntu butono nnyo bwe tubeegombako lwakuba temukimanyi naye singa mukimanyi ne mukola obuntu buno ojja kulaba ng'owangula omutima gw'omukyala oyo eyali yagaana edda ekisooka kuuma akamwako nga kayonjo
weemanyiza okubeera ng'oyambala perfume zino zirina kyezikugattako buli lw'obeera n'omuntu asobola okugenda n'akwerabira bayive mugaba ssente naye ssente ezo osobola okugenda nezikozesa ebiseera ebisinga bwompa ekintu ekiri tangible nkifiiringa era nsobola okudda buli nkitulako nekujjukira naye ssente ebiseera ebisinga zigwawo ne twakola ki ne twabajjukira ne mwoza abakazi tebasiima bye tubajjukirako bibino gayi yabadde n'enjala ennungi tetugenda kujjukira gayi nga bwe yasiiza obumwa wabula gayi yabadde awunya bulungi osobola n'okudda mikwano gyo nobagamba mbabulire bana nafunye gayi mutonotono bw'ati yanteko out naye omusajja yabadde awunya bulungi oba akozesa kawoowo ki you understand obuntu buno busobola okunsikiriza buli ssaawa nga njagala okuddamu ku meeting simply because ompunyira bulungi nekivaamu n'ogamba lwaki sisetoolinga naye akawoowo nange nenkakola ki nenkajjula nekabeera muli muddekende munze nange mpunye bulungi sente kintu kikulu nnyo obuntu buno tubutunda omutwalo gumugumu so nga ate nayagala obusuubuza okusuubula tukusuubuza tulina bw'oteeka ku mubiri ne bw'osprayinga ku ngoye just in case obwetaaze buno obuntu bukolebwa Koja Bone wano Mabirizi Herbal Products Rafi Scents yabukola yennyini kabutuulamu n'akuwa scents gwe jangu otugambe ngenda mu office oba njagala kakiro ngenda kukyaza kintu kyange kiro njagala room ewunye bulungi okitegeera njagala ngenda ku dinner ne mukwano gwange oba obudde bwa mpewo njagala gye nsobola okwekuba nga tegenda kubeera mola kushoutinga nnyo oba obudde bwa misana nekubirawo katya buli wamu waliwo perfume egendawo n'etagendawo woba oyagala kuwa girlfriend wo kalabo ng'oli eyo weetaaga akantu koogenda muwa nga buli kaseera memory ye ejja kuba ekujjukira jangu wano tugenda kuba tukuwa packaging eyo bulungi nnyo omukyala ajja kusiima obwowo tubulina ku ssente entono ddala mujje mutwekwate omukyala nabagambye yeegomba obuntu butono nnyo ku mwami munya bulungi beera nga tolina kasuka kuva mu kamwa balirayo eddagala ly'akasu tulirina woba owunya bubi amannyo makyafu olusu luva munda mu lubuto walwala ulcers tulina eddagala eryo erisobola okujjanjaba n'otererera ddala tusange ku branches zaffe zonna ssatu kwetuli emulago ku 2 ku Totala Business Center ne wano so nga ate ne deliveries tuzikola twebaza nnyo abatulabira ku YouTube n'ojjayo obuntu obwo n'obusharing ku status zo ne banno nabo ne batulaba onoba n'okubira gundi n'omwereza kalinki naye najja n'alaba mukola kyattendo n'abajja ku office ne mutugamba nze nakulabye ku YouTube banne mwebale nnyo ssente zammwe n'obudde obwo omutima gwe mulina ogw'obwa Sseruganda gwe twagala tusobole okula ffenna Koja Bone tulada mu video enaddako bannange mweraba naye ng'ebintu bingi byakyuse mu seddagala lyaffe tebabaguze eddagala li fake tulina abafere ng'oli omuguze eddagala kati tulinako QR code ya buli ddagala lyofuna kulina obeerako ka QR osobola okuscanninga biba bikuleetera information ya CEO anything happened oba weerabiddemu enkozesa yaalyo you can scan beerako ne datawo funa essimu wait teekako datawo scanning mu QR code ojja kuba QR code nekola ku simu zonna zonna abakozesa iPhone abakozesa Android oba olina Infinix oba Tecno but it's okay ekola okwata eddagala lino eno bannange sole kwata eddagala lino eno placinga kamera yo wooti genda wali photos si mu video womala wooti teekawo essimu wooti oba okitegera kasitoma egenda kukuleetera kano ka browser emala okuleetera ka browser abatakitegedde okwata essimu eno n'otunuza wano awali QR code awali kamera wano n'otunuza wano awali QR code okay like after there no browsing ne kutwala waneno emala okutwala waneno no opening a browser immediately egana koteka ku WhatsApp kutwale ku namba ya CEO kyonna kyotategedde aba asobola okuddamu musawo gye owesenga Mabirizi wamu ne Koja Bone twada mu video enaddako guys mweraba